Mr. Uganda. Empaka z'okuzimbya emifumbi eza Mr. Uganda zakomekerezeddwa ku Sibyangu Standard Hotel na Tete n'abawanguzi ab'enjawulo. Double bicep spark. Abazanyi abasoba 50 be bavuganyiza mu mpaka z'omwaka guno ng'ez'abakafuluza agenza okuggwa nga Isaac Mubikirwa aziwangudde. Relax, relax, relax. Bayola nakazibwe n'abaana bo bantu bayawula. Gono gwabadde mulundi gwa kusatu ogw'omudiringano nga Isaac Mubikirwa awangula empaka zino eza Mr. Uganda nga z'empaka ezigalawo kalenda y'ekibiina ekifuga omuzannyo gw'emifumbi wano mu ggwanga. Oyo nasi mutendeke. He's a professional nurse. Oluvannyuma abanguzi emitendera egy'enjawulo bayambaziddwa emidaali wamu n'okwasibwa ebikopo wakati mu ssanyu. Bigayiza okasimayiro eno. Fena tukola progress every other time we keep training tukola progress. Bobanga this time round in Kuangudde togwa mmanyi. Work still continue working out. Muwadde membership ya gym okumala omwaka mulamba tujja mu sponsoringa okugenda competing wabweru era tugenda kusigala mu maaso nga tumuwagira byonna gy'ajjubanga akola. N'emizannyo gy'ebitongole egya Corporate Games egy'omulundi ogusooka gyakomekerezeddwa n'omukolo ogw'okugaba ebirabo nga gwabadde ku Royal Suit Sebugoloobi. Omukolo gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo omwabadde ne bannamagye okuva mu ggye ly'eggwanga erya UPDF. Abawanguzi emizannyo egy'enjawulo be basoose okusiimibwa n'ebikopo nga abafidduga bawangudde eky'okubaka Victoria Hospital yawangudde ekya basketball, ekya volleyball kyawanguddwa Ministry ya Technology nga ate aba Joint Medical Store bawangudde ekyokusika omuguwa. Omugatte emizannyo gyawanguddwa abafidduga oluvannyuma lw'okuŋŋaanya obubonero 335 ng'abadde alingi bamalidde mu kifo kyakubiri n'obubonero 312. The conclusion of a wonderful first season of the Corporate Games 2019. Tuba tutula mabega wa desk naye Corporate Games kyezikola encouraging companies okuleta employees ku kisaawe basobolo oku engaging ne other companies ba networking bakole emikwano but also batunde. Mu muzannyo gw'ebikonde kiraabu ya Sparks Finest Boxing Club eruzira etandise okwetegekera empaka z'eggwanga eza National Intermediate Championship ezitandika ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno. Okulaba nga bano bakola bulungi mu mpaka zino bategese empaka ez'okwegezaamu ku ssomero lya Luzira SS nga zino zeetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation wamu n'ekya USAIDs. Olunaku olwaleero tuli ku Sparks Finest. Bana bona ba tiimu emu neewadde beekubanga batemani. Buli mukubi eyawangudde mu buli mutendera yayise mbutereevu okukiikira kiraabu ya Sparks Boxing Club mu mpaka za intermediate ng'era empaka zino zagendereddwamu n'okujjukira abantu abakoseddwa obulwadde bwa siriimu. Tuwe ne tugattako nga Sparks Boxing Academy
nejeruzira nesensitaziga abantu okusirimu asiribwa atya okusobola otya okwekuuma ndabye ddala nga kirungi nnyo era kiyamba baboxers nga facepax era n'abantu abalala abeetoloddewo. Mu muzannyo gwa cricket aba Uganda Cricket Association nga bali wamu ne kampuni ya Free Power bategese empaka z'abakazi eza Free Power Women Sixes nga bajjukira abantu abakoseddwa akawuka ka siriimu ku kisaawe ekyambogo. Empaka zeetabiddwamu ttiimu z'abakazi 8 nga zaawanguddwa abasoloti Challengers oluvannyuma lw'okumegoolera Cricket Club ku mpiki 8. Oluvannyuma abanguzi bayambaziddwa emidaali okwasibwa ekikopo wamu n'ensimbi enkalu emitwalo 2 ng'omukolo gwakoleddwa eyatadde ensimbi mu mpaka zinanu matikatika wakati mu ssanyu. Yo liigi y'abayizi abasomerako ku ssomero lya St. Kalembe ya Sikanosa Football League yazzeemu okutojera ku ssomero lya Bati Valley mu Kampala. Egimu ku mipiira egyazannyiddwa ttiimu y'abayizi ba 29 yatimpudde eya 2-1 ku ggoolo 9-1 eya 1998 yakubye eya 2-9 ku ggoolo 1 ku bwereere ng'eya 1999 yameze eya 1998 ku ggoolo 6 ku bwereere eya 1997 yalimaganye ne 2-13 ku ggoolo 1-1 ng'ate oluvannyuma eya 1997 yawangudde eya 2-1 ku ggoolo 1 ku bwereere. Tulina mu ttiimu ez'abaana bato n'ez'abantu abakuzeemu, so kituyamba abamu abaana bakyalina future mu mupiira. Then ekirala tunoonya n'engeri gye tugenda okudevelopinga essomero lyaffe from outside. Agaba obbies ne ba OGs abalala beeyongera okukola ki okujja mpozi twetaaga mukozi ne ba sponsors ekyo tusinga okwetaaga. Liigi eno eya Sikanosa ezannyibwa buli luvannyuma lwa myezi 2 ku Bati Valley mu Kampala nga yeetabwamu abayizi abasomerako ku ssomero lya St. Kalemba Nazigo.